MP Lumu abuliddwako ewaka ne mu kibira oluvannyuma lwa kiteeso kye yaleese. Yabadde takisuubira nti kyamuswaza obwenkanidde wano okusinziira biva mu opposition ssaako n'eggwanga Uganda okusinziira ebivaayo newa MP Sseewungu. Discussion abantu ze bawadde n'engeri gye badisikasinzeemu ensonga buli omu gy'akirabamu tekirese Lumu ng'ali mu mbeera kimulese yali upset n'ekiteeso kye kiringa ekyagala omudibirira ate si mudibirira kyokka kyokka ssaako n'omuteekako obuswavu obw'enjawulo. Kwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza webale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo watannakuba ng'osubscribinga kubiriza genda maaso osubscribinge sharinga commentinga. MP Lumu ali mu kuswazibwa okw'ensusso okw'enjawulo okubadde tekubangawo bukyangayingira kubeera mubaka wa paaliyamenti. Ebiteeso bijja biteesebwa abalina ensonga ezibadde ziwulikikako eziri genuine badde bajje baziteesa, naye ababaka baffe abasinga balaba nga asirise nnyo abaako kyavaayo nakyo basobole okuba nga bamulaba abeere ng'ali recognized bagambe nti nno aleese opinion, alina ekirowoozo kyaleese. Kaakati waliwo opinion ze tujja okuleeta nga zigenda tuswaza buswaza, tekitegeeza nti nno anaasirisa abatamanyi. Ensonga gy'oba ogenda ogezaako okuleeta naggambye edda eba baba nga bagiteeka mu petition oba mu article yonna yonna mu ssemateeka wa Uganda baba bamala dda okugikolamu ennongoosereza nga baatunuulira dda mu buli kawaayiro nga yekalina okubeera. Kati gwoza okukenkya ku makya okuba bakulonze weesimbyewo ozaawo n'oyitaayita mu butabotabo bw'amateeka oba mu constitution n'olaba ng'olina ky'osaanidde okukyusaako. Muganda wange sigamba nti w'osirika n'otayogera baba tebajja kutegeera nti w'oli oba tomanyi kyakwogera kifundako n'osirika. Era kino nkikubiriza ababaka baffe ffenna ffenna si lutalo okubanga oyogera, kubanga abamu tukimanyi twabasindikayo lwanguzi gye mwatuwa, naye oba tomanyi kwogera na byakwogera tekigaana sirika, kifundako n'osirika n'otayogererako ddala. Kakati nno Kalungu West member wa Parliament Joseph Sseewungu akulitisayizinze opposition MPs nga leadingibwa ne Democratic Party Honorable Richard Lumu eyaproposinga motion okusobola okuadvocatinga for the leader of opposition, ng'agamba nti alina okuba nga alondebwa ne ba members aba Parliament. Sseewungu yalebolinze ba MP ababadde basapootinga ekintu kino eky'okubanga motion eno eyisibwa okubanga balonda leader of opposition ng'alondebwa n'aba MPs. Agambye nti nno mwe muli bawuttaavu era mwawutta dda, muli bavundu. Nga nnyonnyola agamba National Unity Platform NUP, Uganda Leading Opposition Party nga tugimanyi, teyina jjako nga muli bawuttaavu. Ekibiina kya National Unity Platform tekyeraba kyokka kyokka nga just ekibiina ky'opposition, naye n'agamba National Unity Platform ng'eyita mu bakulembeze baayo Honorable Robert Kyagulanyi, tukimanyi bulungi yawangula akalulu ka 2021 nga presidential election we yali, era ye yandibadde mu buyinza ssaawa zino singa si Electoral Commission kufutyanka bintu, ng'ekulemberwamu mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba eno proposed motion ereese nnyo style oba ennyikizza nnyo ababaka mu Paaliyamenti ya Uganda okuvaayo ssaawa zino okubanga nga current leader opposition Joel Ssennyonyi
era asavinga nga spokesperson wa National Unity Platform ng'ali ku mbiranye ne speaker wa Parliament Anita Amongo agamba waaki kiseera kino lwaki muvaayo nga Joel Ssenyonyi wa National Unity Platform yaliko ne muvaayo ne motion eno. Agamba Ssenyonyi gye vuvuddeko emabega yapozinga Parliament n'agiteeka ku tension ku bya regional seating ng'awakana agamba nti nno kino ekirowoozo kyaleetebwa na sipiika ne ttiimu ye okusobola okuba nga bamisusing taxpayers money nga bagezaako okupulitendinga okuleeta Parliament close mu bantu basobole okuba nga baadressinga ensonga zaabwe mbu directly. N'agamba eno motion ya introducing just one day nga Speaker Anita Amongo amaze okuba nga acriticizingibwa ne Honorable Ssekikubo okuba nga attendinga raising nga yagezaako okuba nga raisinga objection ye ey'emabega eya censure motion lwaki Speaker Anita Amongo yagirejectinga. Speaker Amongo ya dismissinga Ssekikubo ensonga ye n'aba nga tagitadde ku mmeeza. N'agamba nti nno tebagenda kubanga badisiikasinga nsonga zonna za Kampala zino ensonga balina zidisiikasingibwako mu Parliament y'e Kampala. N'agamba nti nno era relevant topics ze tulina okudisiikasingako za ggulu era ezikwatagana ne Northern Uganda. Bw'atyo Speaker Anita Amongo we yali maakinga n'anootinga. Kati ate kino ekizzeewo ffe kitumi kwegamba eno mixed reaction eri mu bannayuganda okuraisinga ensonga y'okuba nti nno Speaker okuba nti Joel Ssenyonyi Leader of Opposition alina kulondebwa ne ba Parliament. Kati beebuuza ensonga eno ate yo yazze etya okuyisibwa ate nga tuli ku nsonga z'eggulu, tuli ku nsonga za Northern Uganda. Kati ebibuuzo byasigadde bibuuzibwa nga twebuuza kye bayita balancing of power mu Parliament era nga tugamba focus eno yabadde ku regional issues genuinely oba okupressinga concern eza Northern Uganda oba zabadde za kubanga bayisaawo ensonga zaabwe okusobola okuba nga bafunza opposition. Era debiti eno yalaayitayitinze nnyo depending political lift era neeteekawo nnyo competition mu interest mu ba Ugandan politics mu Ugandan politicians. Oba obitunuddemu otunula landscape eno erimu bannabyabufuzi kikuleetera okulekawo ebibuuzo nga twebuuza ddala ddala waliwo kye bayita balancing of power. Yewe oba ng'ogaanye ensonga endala okuba nga zidiscussingibwa lwaki okkiriza ate eno neereetebwa nga ediscussinga was it concerning in Gulu Speaker yalabye nga Leader of Opposition Joel Ssenyonyi asibuka mu ggulu oba ggulu ye muvunaanyizibwako oba kirina engeri gyekiyambamu aba Northern Uganda okuyisa ensonga ng'eyo ogiteeka ku mmeeza. Kati tubagamba nti Joel Ssenyonyi mutuufu okucriticizing ensonga eno eya regional seating nti mwagala kwekkusa mwekka mwekka ng'ate muyomba. Ndowooza ensonga nammwe mwezimu mwekka mwekka ansa mugiraba bulungi nnyo, mwagala kwekkusa byammwe bannayuganda temubafaako temubaliiko. Kati mwagala mugabanyeemu n'obuyinza mubeere nga sayidi zombi mu abatwala ensonga n'ekyo tetujja kikkiriza. Mbategeeza nti nno gwe yenayina nga weekumira ku Yugi Updates TV aba Pure Organic bakutegeeza nti ng'olina ekirwadde ekikusumbuwa kya alusa omaze nakyo emyaka n'ebisiibo bagamba bakubire ku noti 7712 bagamba bakubire ku noti 7778 11 35 97 ne ku noti 7 noti 47 91 7 noti 8 bayita ba Pure Organic bagezeeko gwe atawanyiziwa ekirwadde ekya lusaazi be baganda baffe na batuteekamu ka data tonyooma gezaako tumanya
Tubaagala nnyo, tugenda banga tukomawo ne information.